out. Good afternoon from the Lugwama family. Amanya agange Saawe Conrad Lugwama. Abangi bwe mbadde muwulira atambula ne muzeeyi. Ono wano ye Julius Dumba era ye Noise Media badde akola ku vidiyo bwa muzeeyi bonna. Ono ye ssenga wange Nabaggala adda ku muzeeyi. Ono ye Kodi Bamutinda Lugwama, our second last born. This is Chloe Naiga, Sarah. This is Mwambazi Collins. And then this is my beautiful sister, Bidugu. Sorry, Brenda Lugwama. We shared the Bidugu rule some time back. Sorry about that. Today, as we gather in this National Theatre, we celebrate the extraordinary life and legacy of our beloved father, Honorable Kato Lugwama. It is an honor to stand before you, not as just his son, but as a fellow creative, whose path were illuminated by his unwavering passion and mentorship. Our father loved his art, and art will forever love him. These words resonate deep within us, for our father's love for the arts was boundless. He poured his art and his soul into every production, every script, and every performance. His dedication and unwavering commitment inspired us all to be so strong, to carry on with moments which are difficult. Today, we would like to express our deep gratitude to the incredible individuals who walked this artistic journey and parliamentary journey with my father. We would like to thank the presidents, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. We'd like to thank General Salim Saleh, Alhaji Nsiriko Muhammad Tata. Webalire ddala kulaga muzeeyi nti omukwano omungi ennyo. I can't speak a lot because I'll break. We would like to thank the Right Honourable Prime Minister as well. We would like to thank the Right Honourable Speaker and Deputy Speaker, members of the 10th and 11th Parliament, Pastor Bujingo, Mr. Frank Gashumba, Omwami Abi Muchibi Habibi, we got you now Habibi, Bessie John Segawa, Omumbeja Mariam Dagiri, tugenda fuuka balungu bumama, teweeraliikirira. Omukulu Misa Kisemakula, okoze ebintu by'amaanyi nnyo, oli mukulu waffe. I know you are in the States hurting, but keep calm, my brother. Haruna Mubiru, members, Mr. J.W. Katende namulabyeko, Ssewo mukama wange, Honorable abadde akwogerako nnyo ssebo, weebalire ddala mwagala ebbanga lyonna n'obbanga omwamagezi. Twagala okwebaza ne Alex Mukulu, members of the Black Pulse, Africa Talent, Bakayimbira Drama Actors, Diamonds Nsimbo, TAU, Uganda Musicians Federations, Solida, Diamonds Productions, The Dinosaurs, CBS FM, Stabo and Natoro, for all the dedication and unwavering support played an instrumental role in bringing his creative visions to life. We are forever indebted to you for your contributions and for being part of our artistic family. To the companies that he worked with, members of MultiChoice Uganda, thank you for standing with Honorable since way back when they had just started CBS, MTN, Lemonade, Airtel, EBL, Nile Buaris, thank you, and may my father's artistic liberty and legacy forever live on. Thank you very much. Muganda wange ayogedde, I think atogedde ffenna. So I'll just give a very short dedication. Where there is death, where there is life, there is death. It is a constant. Ashes to ashes, dust to dust, spirit to spirit.
As we are all born, we acknowledge that we come from and we return to ashes. And just as the ashes return to the earth, nourishing the soil from which new life springs forth, his spirit too will find a place in the collective consciousness, forever woven into the tapestry of memories and experiences we've shared with him. His spirit will stay with us. Let us find solace in the knowledge that his spirit, his essence, continues to live on, untethered to the limitations of the physical body. Let us find comfort in the knowledge that he has returned to his divine source, and let us remember that his spirit lives on within us, fueling our actions and shaping our futures. Through the memories we hold and share, and the lessons that we will carry forward, his spirit will continue to thrive and will forever be intertwined with ours. Thank you for your time. Right Honourable Speaker, Right Honourable Prime Minister mukama wange, abaana bano bonna bansabye ne bwe baatulako ekigambo kimu kuba bakwagala ate olunaku lwa kitaawe kaboogere eddakiika emu emu ffe nga twogedde jamu. Good evening, everyone. I thank you for every single person that is here to come and celebrate my dad. He was a very honest and good, kind man, and I'm very happy that he lived out his life as good as he could. I wanted him to just stay a little bit longer when I finished my primary, but God had different plans. For I know Eyazanya will come and heal our family souls. I also know that Angel Michael will come and protect our family from any harm that may come our way. And may everything be peace, especially my dad's soul. For I know the Lord shall help us. And I also want to continue out his legacy throughout our family generations. I want his legacy to live throughout generation after generation after generation after generation. It shall never end until the end of time. Not until one generation comes. The legacy shall still be living. Thank you very much for your time. Engalo za kodi Julius ono Honorable Katwe yakutukira mu ngalo zone. Please. Mbebaza mwena naddala Alhaji Supreme kwebaza na buli omu yenna nsaba ng'erakodi bwagambye kuba kyekirooto kyakuubwa legase ye kugenda mu maaso naddala eggwanga lino okubeera ne one stop center nga bw'olaba America bw'erina Hollywood, Uganda efune film city. Era yali ayagala nnyo gituuma maama we Naalongo because twali tugezaako nnyo efforts zonna ne zigaana. Uncle John onootusonyiwa twagezaako wadde Honorable yagezangako nnyo okubyekolera kino kyamuyinza kyali kinene because ayagala kukolera industry entertainment yonna, bayimbi, theaters, auditorium ezisinga wano obunene byonna mu film city. Eyo dream yali nene ky'oba olaba ya reaching out ewa Meja Ndiwala n'oyo amutuuse wafande sale kuba gavumenti yesobola okikola neyanza. Right Honourable Right Honourable Prime Minister, thank you for fixing time in your busy schedule to come and honor our father right here. And everybody that has come, thank you very much. I know wherever he is, he's proud of us, proud of you who have come to honor him
in his last days on earth. We only have 2 days left, and we have to honor him in every moment that we have. Thank you very much, and may you so receive eternal peace. Right, Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. I just want to say thank you all for coming. My name is Lwakuyita. I want to thank you all for coming and honoring my father during this time. And I want to pray that you, like the way we have gathered here, when ceasefire is going to premiere, may you all show up, because it will be my dad's dream if we stay in our. I also want to say that instead of mourning my father's death, let's celebrate his life, because he has a lot of achievements. I also want to say that let's pray for my mom. It's really hard because she lost her soulmate, and she's really been strong, and she wants to be strong for all of us. So let's pray for her. And I thank you all for coming, for your support, and for your prayers. Thank you. Finally, Brenda traveled all the way from Canada. Eyazanya Honorable Prime Minister, okubeera nga muze wano Honorable omwami Mulongo Katolo Bwama, tataffe yali muntu nga twagala nnyo nga tasobola tujajinga. I don't think omuntu asobola ogamba kino ba yali awuliddeko Mulongo ng'agamba oba Brenda akoze kino ate nga nali very naughty. Yali nga ali very private nga tayagala ebintu bya family ye. Oba okoze ekintu kibi nnyo tayagala kibeere wabweru. Kyenjagala okwogerako nti nno bwe nasemba okwogera ne Mulongo nali mugambo si kusemba naye that big conversation etwasemba okubeera nayo. I think it was like beginning of this year. Mulongo bali bangambye nti nno Mulongo tamira ddagala bulungi amisinga ali mupatinga nga patinga ye tayagala kumanya. Ne omugano wange era ngambye kati nagamba kuwa tayagala kumira ddagala kati nemukubira essimu nemugamba kuwa bikinga gamba nze sagala kumanya nemugamba kuwa but you need omutima wawe olina okukola ki okulabirira. Nagamba netubeera nga twogera nagamba okimanyi tino n'emyaka 5 mingi nnyo for me. Nagamba nti I'm not gonna make, I don't think yagamba sigana making a 55 nemugamba kuwa ogenda nemugamba kuwa ogenda kutuuka paka ku 66. Nagamba nedda nze nina okwenjoyinga my life, naye ekintu ekyo twali twogerako ennyo omutima. Nagamba kati namubeerako nnyo namala nagamba naye omanyi ntyayo bwe nali mugamba kuwa ddeyo India nga mbeera mugamba ono celebrity yakola omutima waliwo n'omukyala we nali nkolako eyo e Canada yastopinga twali ku chef n'omutima ne gustopinga 15 minutes natandika blue kati ne batugamba tubeere ku ssimu ne bakoma ali dead like real dead ne bakoma ne bamuteekako ebyuma nadde engulu ne munyumiza kuwa ng'ali very scared. Nze nkimanyi kuwa yali abeeranga scared, ye muntu ali scared yali yeetaaga encouragement only. Kati ne mugamba naye ng'abeera akugambirawo nze eri ntyayo ate nga oba okimanyi nti nokuwa ne surgery ze zonna yazikola nga ali awake, yali atya okufa era ekyo kyannumye nnyo kubanga yafudde bw'atyo. Naye ekirala kyenjagala okwogera mpulira we sitakyogera kijja kunnuma kuwa abazadde be bamuzaala tubadde tukyogera buli mwe abadde ankubira, my friends bankubidde nga banyize kubanga we went to the same schools. Kuba bamuzaala nga bazadde be baali bafumbo, bamuzaala nga bazadde be baali bafumbo. Kuba bamubatiza, bwe bamubatiza Kuba nazaala abaana fenna baatubatiza, fenna tuli Musamizze. Nze namala emisomo gyonna bagana bona bamala emisomo gyonna twagimala nga Kuwa buli kimu atukolera pati nga atuyigiriza eddiini, kubanga Kuwa
tetwambuliza sijja kugamba tata wange yali agambyeko nti nogendako ewa mama fiina oba kola teyakingambako. So kuwa yatuyisanga mu ddiini nga ku Sunday kuwa oba ogenda ku church nga agamba leeta empale yange ng'ogireeta ng'agamba zino zenzange leero sigenda genda mu church kubanga nakoze ekiro kubanga yali akolanga weekend ng'otegeera ddali tagenze mu church lwakuba yakoze ekiro. So kuwa era yali agendanga enamirembe ng'omusobola erubaga nga oba inayo sategeera byali abeeranga naye nga twali most of the time wenali ngoba nga ndine kuwa nga kuwa agenda erubaga simanyi kyakolayo naye I think bwali bulango naye newuunyiza nti abaami abo bagambye nti tebasobola kusabira mwoyo gwa mugenzi. It's very shameful hypocrisy. Wakingamba nti no hypocrisy twasoma katekisimu nga nina emyaka 6-7 twasoma katekisimu nga bagamba omuntu waba agenda kufa wakirifuna amaaso ogasabire, you guys mukitegeera, ogasabire omale omubatize. You don't care oba omuntu abadde alina sinna or what kuba obaze tasina. The only thing kyemanyi kukuwa ye nga ekizibu kiyitawo agamba jjajja wange Kisito oba biki ng'abeera nawe ayogira bajjajja be bangi nga bangi nnyo babeera ayogerako nga Muganda ngakuba agamba nti omanyi oli Katonda aliswa naye akola naye wogenda bano bajjajja bategeera bamanyi wendi naye okuwulira nti okubaganya okusabira taata wange nga musabira emyoyo gye mutamanyi buli obanga okusabira nemugana okusabira katolubwanga olwokuba mugamba Musamizze ani abeera emmanju waffe. None of these people tewali muntu yali abaddeko emmanju waffe n'alaba katolama ng'agenda oba katolama batagamba nadeclaringa nze ndi Musamizze. Ekyasinze okunnuma nti nno Pope yajja Canada, I'm sorry ngenda kwongeramu bino, Pope yajja Canada n'areconcilinga n'abo ba Aboriginals. Omanyi nga bo agamba nti Abakatuliki mwa erezinga culture yaffe. Pope n'ateekako n'ekyo ekintu naye mwe Abafirika mwe abaddugavu bannaffe, you want us to be temwagala kurecognizinga abantu baffe. Katolugamba abadde ayagala culture, abadde ayagala kabaka we, ayagala okubeera ng'oyagala obuwanga bwe, oyagala abantu bajjajjaabo. It doesn't make you evil. It doesn't make you evil. Some of you people, you're very confused. Some of you're very confused people because you don't know yourself. It's very important to honor those souls. Our Aboriginals are the agenda. You know what they believe in? They believe in spirits. In the Bible, we still talk about Abraham. Watch Katoma we wabera gamba tino genda nkume ekyoto for my judge, mumulimeko. Why is it bad? Nzijukira Katoma we used to try to mubuza naye what you kola bintu ngagamba why? It's God. Katonda yenyini yakuletinga buno obuddo bwenkozesa ngakumaking okurealizing nti it's not bad. Naye njagala okwebaza buli muntu abadde mu buno obulamu bwa mwami Katonda mwami Muhammad Nsereko. I know the last time when mbadde ntimanyi nga bikaseera kuwa ngamba I'm going to go to the boys nga it's so funny ngamba naye who is that to you? Obaddewo mu mulamu bwa mwami Katonda for mental, for his mental health. Tewali atasobola kitegeera okujjako ffe abali very close to him. That was very important. Omubeereddewo mu bubi nga ndalaba ng'ebintu bisasuse nga ndaberera kuba emikwano gye egimu tegikyaliwo naye wamubeererawo tewamujajinga. Njagala okwebaza Mami Ann. Mami Ann, she has seen it all. Abatawamu tebamanyi Katonda akola byayagala. Tayagala kumanya abantu ba Lupu, please. Katonda ekyo kyeyakola, it's nothing. Musonyi wewe wamawulira nko Katonda manafe yali abituvuma avuga abigamba abaana be bamaze. He knew I was a progressive. I'm a progressive person. So
ng'amala okukuma abaddupu ng'ajja ng'agamba ngenda kwongera mwakawulidde. So temunyiiga Katonda kati yali muntu mubi, yali muntu mulungi. Nanjala okwebaza baganda bange, Katonda mwe yatulaga love, really loved us. So tweyongera okuma erinnya lye mu maaso kubeera abantu abalungi. Senga wange nabagala, I don't even know, neyanziza nnyo okubeera ng'otwagala nnyo. Thank you so much. Bakulu bange bajjeko wano Ssaalongo Lwama Richard ne Nalwama Jane Francis. Eno family yalina abaana 12. Nze ne Kato Lwama nga ffe tusembayo obuto 2. Era buli muntu abadde amanyi tuli 2. Tetuli 2, tuli 5 kati abasigaddewo. Sister waffe waali awo, ne brother waffe waali, taata waffe, mwannyinaffe. Bannange sirina byakwogera naye kanneebaze. Bannange mwenna abakungubazi mwenna, bannange tweyanzeege. Byonna bye mukoze sijja kwatula, sijja kumenya linnya. Bannange neebaza bwebazi. Nenyongera okwebaza Ani webale twagala. Ani ayagala Kato naye ng'ate Kato aliko mwannyina. Ani webale kuba mukazi mulungi. Webale kukkiriza kumpanga Kato buli bwe mwagalira. Kubanga buli kaseera Ani abadde alaba bannange. Bombi bajja bombi. Naye Ani tusonyiwe kubadde kwagala. Tubadde tetusobola kwawukana. Bazadde baffe baatulemwa. Obwavu ne butukuba ne butulemwa. Obugagga ne butukuba ne butulemwa. Kati tubadde ku stage ya bulwadde. Ate abeera mulwadde n'agamba bannange ne naagala ate ali wi pressure yamukubye. Musooke mudduke mugende mulabe. Era nze mbadde mmanyi era nga Katonda amanyi alife yanze nina okufa neewuunyisa nnyo nga bampita ne bagamba nabagala gyamulabe. Negenda okulaba nandaba kitati era nange. Nebaza Julius Alwa. Julius nange. Abantu abakulu tebafukaamirira abaana bato. Neeyanziza webale kubeerawo buli mbeera yonna. Neeyanziza neeyanzeege. Webale kwagala mwannyinaze taata wange muganda wange. Nze Kato ne bwe muyita Kato era bwetyo bwe mbadde muyita nga naye ampita kannabaggala. Bwetyo bwe mbadde muyita Kato abadde mukwano gwange. Ono mukulu wange bamuyita Nalwama Jane Francis. Abantu bamanyi tubadde 2 ffekka, tetuli 2 ffekka. Ssaalongo oba Alisaidi kisimanyi. Alabika ali waggulu alemedde okuvaayo naye waali banaye. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tweyanzeege. Ow'amataala gatuweeko right fe akuli emabega awo, akutudde emabega awo. Just right behind you, the pastor with you.